Izuwalabanga njacha noziti zifali. Naye mwasuze mutadde bannaffe olunaku lukedde bulungi akasana katandise kagenda kuba hot Vision Group waliwo mukolo buli alina business gyakola yagira kuba abantu maaso wano bagule ebintu olugambo lutandise Celebrate Friday leero tugenda Kiba yasabye bulungi nnyo teri nkuba teri ki Lugogo Cricket Oval tugiyugumye gamba nti ye owulidde bulungi nnyo tugende tuwagire mama baby mama Tusu olunaku lwaleero tubadde tulindiridde kaakati olwaleero netubaleetera serebu gwe muludde okulaba ennyo yasooka natukubira no obuyimba bulungi ate nalina ali mu lulyo olunene mu Buganda olw'obulangira kubanga waliwo abalangira waliwo abambejja naye bali bo basaava ne bannaava omusajja n'atuyimbira obuyimba bulungi n'atuyimbira eggaba ku mazzi n'atuyimbira ennyimba n'agenda mu Amerika mba ndiyo nga nsanze kali musaava ng'olaba oyo mujjukira yagenda kubeerayo yageze ku performinga Terezamu eyayimba engoma yange walala ngoma njikonye mu Uganda kakati omukulu nkugambye amaze mu Amerika emyaka ndooza 10 naye abantu bakyajjukira azifu nti wajjo sebe emyaka janguwa nemubuuza kali musaava okola ki United States of America we just starting our journey with the Karim Musava narrating the profile. Our twali tuva Washington General Hotel. Washington DC. Hotel Gaylord. Awali olichikola Una. Tomide nnyo President Lambert Etibot. Olaba kutukula kwa America ndozo giraba. Sinsinga okwagala tukope emiti obutagitema nyabula. Oli mu kibuga wakati ne olaba emiti. Kati yalinga Kampala Road. Temama. Nayiseeko wali ku Northern bypass ngoyingira ebwayise ku left bajitemi bona bobo ogoba abantu kale temasimba temanga bobo ogoba abantu mu lutobazi nti neme bagobawo kale nti bakolerawo mukyama ate nti lwaki ogitemawo egireke oh my god already now watolira kyogenda kukolerawo okitegedde kati naye katunuulira there is no congestion tewali bantu nti bakola biki eyembera bweti watogisanga eri mu byalo eyo GPS oba osobola okuzaayo mabega katono ekintu kino tukinyonyole bulungi katonaawo naye lwaki eza wano zitubuza sokoleke ojja kumbulira oba weeziri awo yimiriza awo otyo ansooke njeko ne gwalubini kulage wetugenda wabula 0.2 miles okiraba tugenda ku National Harbour Boulevard okiraba second exit byensoma biri ku ddyo mu red okitegedde kana kasemba wansikasoma katya ndabanga tubaga bia by sava karibu eruyimba ebyo byo tubirina kati walishi wagulu kye tutayina era kiri kye campus kigenda kikulaga nti oweta wano nga neddobozi wejjirako turn left or you are lost now okay kati kola boti you reach your destination park waliwo oyinza ogenda mu area mu mukwano ne kuyisa abantu nenga wogendera basigira geza wano zitubuza nnyo sokoleke Uganda otekamu GPS nga utandika nti ki waliwo ogenda se bantu nga tumanyiyo ngoyo wetega ka GPS kati bana GPS je twogerako iri global positioning system ekolera ku Google Maps Google search nebirala njagala mbuuze fe nyumba zaffe zitalina plot number kati gosula mu plot number kati kankuwe no batata plot sijoliko tuteka kwa tugenda wana kalema tusobola nenda kali waliwo ebintu by'okuteeka ko waliwo kati dabayo kati njagala nze obeere waffe enalukolonga eri ku ghetto jimbeera oteekeko nti ngenda wa mukwano gwange mu buto ebweyogerere naye abeera mu ghetto tandika GPS waliwo ebintu ebimu babiteekako ku GPS emmotoka zennyini obuvuyo bwe twazimba ne fire brigade omuliro gukwata nebula weeyita ejje naye ate Google GPS erina okuleetera ddala bulungi kuteeke ku nyumba nti ne kasonga nti awo ogenda kulaba nawe plot number gye baawandiise kunongera yeeyo okitegedde ewaffe tebisoboka kisobokera olaba WhatsApp omuntu akuweereza live location oba current location bwagikuteerako ogiteekera ddala mu GPS mu Google Map kati bw'ogitambulirako ekutuusiza ddala mpaka Seguya waali kakati live location neno gye twogerako birinamu akayawulo byebimu naye birinamu akayawulo kati kwegamba point gyoyogera eri nti somehow somewhere abantu ababeera oba naggulu oba kololo boyinza okugezaako naye gwe waffe mu kiwuunya munange osobola mu kiwuunya
WhatsApp yabigonza sokoleke ne olabika tontegeera gochogezako gamba kati njalo kubuuza ennyumba zaffe nkugambye zonna enzimba yaffe they are just kissing each other enetunudde negize bwete negikubye bampu eneri bwete negikutte mu mirabina tekisoboka era endagirira yaffe nnyangu bw'obuuka omwala n'osanga omutwe omunene ennyumba gye batannakuba kikomera geeti eya bbulaaka bwe pa nze nkugambye bw'otuuka buuze wa maama Jona Kabalagala bw'omulaba mubuuze kyeggaliro aliwa asulawa akugaye kyeggaliro weewo kateni eya bbulu kubanga kateni ziba nyingi ku mizigo waliwo eya bbulu waliwo emmyufu waliwo ate kino singa okwewunya ku kateni zeeyo wansi batimba bobweru dizayini bagiteeka bweru ate abagenyi bwe batuula munda balabe bulungi gwe omugenyi ali munda gwolina okulaba biti ya kateni mpozi ekintabula ku kateni ziddugala nnyo wano mu kibuto wetukwata wetukola timba n'engalo enkyafu kiringa ng'era ebisenge biddugala nnyo wano wetukwatira bw'obaawo n'abaana abato biddugala nnyo wansi bw'oba naffe abakulu biddugala nnyo wano kati oba kife tukwata oba bebweru lwakibo tebakwata ku bisenge ate n'ekyokubiri tulina omuze abaddugavu okay bannayuganda noza bafirika ne twebuuza nga oli akubuuza kukwata ku kibegabega bannange ebigambo ebyo si bituufu nze sibyagala kwogera nga nkwata okitegedde tulage ku biri eby'omu Amerika ebirala anti gye tuliko nga tunaleeta Karim Sava then soba ebitaddeko omulangira Jjunju Kiweewa bannange naye ali eyo Crispin namusanga Boston bene Ssaabasajja Kabaka nkumidde Cuucu magulu nyondo loko bananta wetu yali amutumya alina emirimu gy'amutuma naye nange nagenda okugenda namusanga waye tuiza n'okwogera nga yakunyeewo nemusanga erimiya twali tulaze w'amasembe ne tumusanga nensanyuka ne nasooka omulaba omwana ayogeranga beene yennyini mbuuza obadde tonnaddayo mu Amerika manya tonnaddayo Uganda nemugamba mbadde nkyali eno negonjebwa naŋŋamba nkugwa bere ne ŋŋamba weebale nnyo mulangira nasanyuka nnyo mulaba nnyo very good prince kati ekyo netukivaako kutu nasoma neyinyinga namusanga mu ggye lya Amerika ali mu magye Coast Guard gy'abeera obukulu kati buno obugaali bulina sitole gy'otategeera akagaali okukajjawo osooka tuteekamu ssente oteekamu nga ATM n'ofumitamu ne bakuwa n'okakozesa kati n'okajja tosobola kajjamu nga totaddeemu ssente n'ovuga ssente z'otaddemu ne kata kati bwe ziggwerako wekeesibira tekatambula ate okalekaawo tosobola nakakulula okujjawo nga ozizzaamu endala kati oba tolina nga tozizzaamu ssente endala bannanyiniko bo banoonya mu kibuga kati omuzungu agenda tuteekamu omulaba azifumiseemu ng'ajjamu kati bannanyini bo babunoonya ne babujjayo sine emmotoka zitambulira ku mazzi bweddu kasuka ziraba Dubaaya okitegeera kati bwetuuka ku lukalu ng'ejjayo emipiira bwetuuka ku nnyanja ng'egisika nga gidda munda efuuka ki eryato Washington DC wetuli kalinga kalandani ayako kati awo nga nange nsiba munnange nkomewo ku butaka kamera wazene ngugu mpitirivu mbwe sanduuko nga nyina soko imirizeemu awo Denisa awo buli motoka okay eyo buli katunyonyoleka orange kachi ntandika buli state mu America erina number plate yayo tegeeze bikaba number plate 50 kiringa South Africa kuba South Africa ina provinces ntono America ina tubetuyizita state nga tuyite provinces ziba nyingi buli state number plate ya motoka yayo ebaako erinnya kati mulabala myflorida.com kati naye babalaba yinza kikola just Massachusetts California n'ekirala awo n'ateekawo enamba wansi buli state ina slogan yayo oba omubala eri bagita Sunshine State Florida kuba kasana kangi Florida weather eringa eya Uganda kasana nkuba lwakuba beeramu n'emiyaga egy'amaanyi egireeta tornadoes obimanyi ebyo yiba newabiwonya otya kuba byabadde biyitirivu nnyo eyo kati munnange ng'eya Massachusetts slogan is the spirit of America otegedde tuveewo kati ka orange kachi just kati nga bw'omanyi akamuli ebimuli ebiri Florida obimanyi flora and fauna buli lwobeera mu tropics ebimuli bijja biki laavu Miami gyetegeera Washington kyenjala okutegeeza nti abantu mu Bulaaya bakola ku dduyiro ng'odduka olaba abadduse bwe bati kati tufube Kampala tekisoboka kudduka ng'oyambadde bwotyo abantu batandikirawo okuga bakwambulira ddala n'akakato ne bazza emisango ekyokubiri yoli oddukirawa congestion wa boda gyakutuukiramu kakati kyembajjukiza tufube naffe okwongera okuyonja ekibuga kyaffe kibe nga kiri nerabe enguudo bwe ziri engazi
kati ate ezo ze zaali badde nfunda kuba ziri mu kibuga wakati nga boolaba naye emiti tetugyerabira ogiraba ndowooza njagala nnyo abantu tube ne bye tuyiga kyekyo era ojjokoma omuntu okutambula oyiga bingi bagambye omuganda bwe yagamba okutambula kulaba okudda kunyumya n'ekyokubiri teri kikulu nga kunyumiza ku bantu amu naye abamayinza obutafuna mukisa kola era wano wetulambulira nti kati oli mukulambula otuuseeyo ate noyiga kati sebo njabbalaga ne Hollywood naye gitulambuze bulungi wano wetulambulira kuba katulabe Karim Sava ndudde nnyo kulaba Karim Savad, main man. We are in USA, Washington DC. Anti kati njugira film ninga jingu. I know. Nasanyuse nnyo kulaba muganda wange. Olaba. Webale omanyi ojja wano n'olaga ku bantu ebiri wano. Ekituufu. Bambi ate naffe n'otwikolera olugambo eri ne tululaba. Oleka n'okuleka. Tusanyuka. Na Amerika enyirira. Okola ki ye Karim? Nze nkola bingi naye kya music kye kisinga obukulu. Naddala okupromotinga culture za East Africa n'okupromotinga Uganda. Manyi Uganda yafeeyo nsi nnungi. Okitegeera. Tulina okusala amagezi gonna. Oli ayinza okubuuza bannungi waki wagiddukamu? Nze saagiddukamu. Wakola ki? Ekisooka kati gw'okimanyi. Emirundi mingi nnyo nali ntambula ng'era sinaba kulilocatinga kudda wano. Lwakuba enjawulo gye nnina siringa abantu abalala nti buli wentambula nina okukola ki? Okugamba. Naye ggwe era wali okimanyi emirundi mingi nga ntambula. Ate si kwegamba nali naakajja wano emirundi mingi. Nensalawo busazi ne ngamba kati n'okwadvansinga n'ayamba ntya okugatta ku ati waffe n'okupromotinga culture zaffe ebweru wa Uganda. Ekyo y'ensonga enkulu. Owaki wasalawo Amerika? Era kyova olaba. Nasalawo Amerika. Jobere wano wenkusanze mu Amerika. Kubanga nagenda n'awalala wangi naye nendabanga wano wayinza okuba wali bbe. Kubanga America eringa continent ate ng'ensi endala nnyingi naye nga ntonoko. Kati America buli state eringa nsi nnamba. Ate nga ziri 50. Ate nga ziri 50. Kwegamba nalaba nga ki North America ne Canada basically diaspora yonna okutwaliza wamu. So nze ndaba nga kirungi nnyo era abantu bangi bemmanyi nti bategedde Uganda oba East Africa nga bakijje kunze. Lwaki olemedde ku nnyimba za culture buli kaseera kati waliyimbye ennyimba alubamu nnamba ejjudde buli ggwanga kweriri anti Uganda erina cultures 65 kaakati waakiri kyokola buli region ogirecognizinga kwegamba kati omukolo ng'ogwa yuna gwa bannayuganda bonna kati amagezi gokka g'osobola okukola kwe kufunayo performance nga buli region ogirepresentinga era kyova olabanga abantu badde basanyufu ku nsonga eyo. Imagine nga Sava Karim yayimba olukyoli ana abakyoli nabalabye baasituse twagenda e Karamoja nga eddwaliro ddamba balituuma Sir Edward Muteesa. Kati ako kabonero kakulaga nti olaba nabo baali eyo nga baagala nnyo kabaka ow'e Buganda. Unity yennyini. Diversity. N'olwekyo nze oyo yenze.
ndaba wawangula awards eno mu America ez'okuyimba osinkana abazungu mu Hollywood gwe tokola mirimu mirala bannayo obeerako ebyo emirimu emirala njagala ogikola naye ogwo gwe gusinga obukulu gwe neesuubiza nti ne bwengezaako kola ekirala kigaana naye okimanyi nti nze nkola n'obwakinyooza nti osala enviiri naddala ez'abakyala kuba era nali mbikola ne Uganda nga sikiwulirangako ne Uganda we nakulabanga buli kaseera e Uganda tukimanyi nti nali nkola enviiri anti omanye ebintu bya saloon kati ffe obeera n'abantu bangi ba clients obeera n'abantu bangi nga bakasitoma abo era ne wano nawo kisoboka nnyo kakati saava wajja ddi eno yekoze natandika okujja wano 2012 nenkomawo okusetolingira ddala wano okusetolinga emyaka giwezeeko kati odda ddi e Uganda Uganda nyinza okugamba nti nabaddeyo kona omwaka oguwedde layira nga tetwakula anti nabadde sizze nabadde sizze kuperforminga kati tojja n'otubuuzaako nti ndi kuli Buganda nedda nga bw'omanyi kyetaaga n'ojja ng'olina buli kyokola ng'olina enteekateeka era nga bwe naggamba ijjo nti nina kyenteekateeka nja kujja olaba ne ewaffe eri nakaseke kasagga twamaliriza n'omuzikiti gwaffe ne church ye Kapeeka awo gye bakuba mu lutalo gye twayambako kumalamu ne tubawaayo ne ku mabaati matonotono ebyo byonna kwegamba community sawa byewunyiza n'ozimbe n'ekkanisa n'ekkereziya community tulina okolera community nze community zezinkuzizza kubanga mbejja yafa mangu kati nkuze na community baseeguya mu baganda bange era akulabidde ebbanga ddene tokiraba oyinayo kuba n'eno mu America oba omukyala ebya family saagala oba nkulunga lugezigezi ebya family sijja byogera kagamba nkulunga lugezigezi ojja kubuzaabuza message ya art ate nga kyekikulu ate ebyo bya family tujja byogerako olulala munja kubuzaabuza message ya art go abantu olowooza tebabisosola ne bategeera nti yatugambye family eriwo eti nga family eri bulungi naye njagala nnyo okusosowaza ebya art naddala kalica waffe ono wanga bambi bw'okola nga waliwo abacyoli abagisu abasoga abanyankole abanyarwanda abanyolo abakombi nasebo tulina twaggulawo non-profit era tuli bammemba ba California Regional Black Chamber of Commerce kakyova olaba kyangu nnyo okubeera ku mikolo egibeerako meya wa Los Angeles era kyova olaba nga bampa ebyo ebintu kubanze buli wembeera many times mbeera oba n'ekipande kyange kiriko Uganda ne bwaba meya mulaga nti kati wano Uganda ino East Africa we wasinga wano okuba kalica ezakabi sibulaba kulaba Uganda kati abatulaba wano mwebale nnyo naddala baze mu yuna n'ababadde balaba online mwebale nnyo naye mukimanye nti bw'olaba saava obanga alabye East Africa oba Uganda yonna kuba bwentuuka ku perform anti nze East African pride kyova olaba njagala nnyo buli omu asanyuke nga wendi neyanziza nnyo neesanyuse n'okulaba nange nsanyuse okulaba ate ng'okyalina kasimayiro kaffe kali kakatuufu akakazigo akakambwe omanyi munange kirungi n'okola omulimu okulaga nti ogwagala ng'oli happy kituufu naye nange nasanyuse okuperformingako nga mazima nange nasanyuse nakubanga ebifaananyi lukingo oluyimba gaba ku mazzi I know banne twabasanyusiza neno mu America gaba ku mazzi musajja gwe totudde ate nabadde sigenda duyimba kuba nina nnyingi naye munange baba balwagala okitegeera naye neyanziza nnyo neyanzeegera era mwebali na kusabira Ssaabasajja n'abakulembeze baffe bonna ab'ennono n'abatali kubanga Uganda munange buli omu tumwetaaga nga mulamu mazima ate nga ffenna tukwatagana
tugamba nti live location is also GPS. Naye waliwo eri gye tugwirako entuufu n'ekusongera nti kati otuuse we wano. Ogenda gikola otya ku mayumba agatalina pulaani agaffe ne plot number tetulina. Abantu abasinga tetulina plot number. Bannange byebyo. Omukyala Kirabo Mildred kulika baby angambye ko ali alaba ne ka baby K. Kulika baby mukwano ne Hadija ali wamu naye. Kakati. Bannayuganda tubadde tubalaga bye bakola naye waliwo sebo. Uganda Investment Authority ebeere bakunga badde bakulaakulanye waabwe. Kati babeerayo abantu babasomesa. Ekibattaka bakiwulira. Kati akoze atya? Katozi garage agambye nti naye waabwe ekasangati GPS ekolera ddala bulungi. Ekisesa kale in summary kati tujeetaaga nnyo. Sikulimba nagambye ebyaffe ffe betulagirira nti oweta wano booti n'obuuka omwala omuti omunene ogulaba ewali nnyumba etaggwa. Ekikomera kya 9 ekitaliko plus. Ng'obuuza mama Ssekikandwa yewa. Okitegeera kati katulabe bbulooka ono Minisita nno Mayanja yaliyo naye. Nje twali mu ng'abasomesa biki kati omukulu naye omuddugavu ng'ali mu bazungu ate addugalira ddala. Okoze kyakyo. Oluyemba tolaba ng'ayiddugadde. Era kyekirungi obeera unique. Oluyemba wa Uganda. Naye ogenda nolaba nga ate obeera unique. Naye ate yayiruka ng'oluyemba mumanyi. Simusinkanangako. Yakulira bbulooka b'ettaka ate nno ku 10 ne Uganda. Omwami yayambye nnyo okukakkanya ku bubbi. Mu babbulooka. Kubanga mukulu kayagenda nayo n'ababuusa ekiri ewaffe kiri bwe kiti. Minisita Mayanja Mulambo oba ogulayita muganda mu mitendera bwe giti ne bwe giti yaliyo naye n'abategeeza ensonga gwe ekutte wansi na waggulu ensonga y'ettaka. Kale komyewo okolangani nze ntwala babuloka bonna mu Uganda baloka b'ettaka n'amayumba naye yongera ku sound abebuloka b'ettaka gwabakulira nze mbakulira byonna mu Uganda era wano nze mbakikira buli mwaka kulaba nga at least mbeere nze nkole ku nsonga z'ettaka. Lwaki mu America toyesa kujja anti kati babeera baneetaaga bannyonnyole omuwendo gw'ettaka erimiridde atya ettaka eyimiridde etya sente meka kati ng'onnyonnyola bannayuganda. nze nzija kunyonnyola bannayuganda n'okubayamba baleke babba. baleke babba kozi ebbeeyi kyembagamba kyekyo tewali bbeeyi esinga eyange. Obuzibu bw'ettaka buvaawa mu Uganda abantu abafeera bannaabwe abafeera nabo weebali naye w'otambula amakubo matuufu n'olaba nga ffe awo manyi ojja kufuna ekintu kwalaali naye kasootagatagga mu Uganda bange funirayo bulooka awo bakubbye. Waliwo abagamba ate babbulooka beegatta ne poliisi n'abeerosi. Kati lwaki obwegenda wa poliisi amanyi ettaka poliisi bamweta buleesige bamukyusa dakiika 2 ne bamuggyayo. Nti olumu bayinza okwekobana ne poliisi n'esiba nannyini ttaka. Woba oyagala kugula ttaka genda mu baneiba mu Luganda kye bayita baliraanwa babuuze mbu ttaka eno ya mwami Oryema, ttaka eno Oryema yagigula ye nannyini yakubulira kyakukola neiba yakubulira kituufu ate naye oba oguze ettaka kubanye okulaba nga neiba omubuulira mu wano naguzeewo tewabeerako omulala ajja gakola ki. Mu Uganda muli babbulooka nga bameka? Mu Uganda tunyanga tuweeza 15 Uganda yonna. Ogamba balina layisinsi nga bayinza okuba abangi okusingawo. Abaluganda atumanyi ye bizinesi ye mulimu guliyo mulimu mutono nnyo Kampala. Kakati mawanga ki amalala gy'otambula ogenda Amerika yokka okubulira bannayuganda tebaliiko ewalala? Kati mpa Canada nakatuka kati. Mbadde Canada era ngenze nesinkana Uganda era wemmala wano nzira London. Ntambula emirimu gy'emiko babbulooka bwe butambuza bwe butyo. Anti babeera bampita jakutugulira emirimu tya ebyeyettaka kala yimiridde etya. Byebyo nno mba obitegeera bulungi nnyo wano ng'ababbulooka abayaaye bayitirivu oyo abakkakkanya bwati naye munnange nga bw'olaba abavuzi ba booda abakakamu nti mwe bali kati abamu ne bavumaganya bonna n'abatakisi abamu ne bavumaganya bannaabwe n'ab'ettaka bwe bali abasajja bangi babbulooka b'ettaka b'amazima naye kati omu n'abuzaabuza bonna ne bakola ki gye tuli ab'amazima abatunda oli bbulooka gw'olaba mu Kasonda ye Musa Ssemwanga
Omulimu gw'esikoze teguliyo nga wadde emyaka gikyali aliwa Sheba. Atulage byonna enteekateeka nga bwegenda mu maaso. Kale bwe tugenda otuula. Ku Bukedde TV oli amakya g'olunaku olwaleero. Muganda wange wano wendi embeera y'obudde muganda wange etambulira ddala bulungi nnyo. Saagala weerabye ennaku z'omwezi 4 yeno Friday esookedde ddala mu mwezi gwaffe ogwa October. Muganda wange atulaba ku Bukedde TV wano. Oyinza okwebuuza Ssemwanga akeddewa. Wano wetukedde we wagenda okubeera kye bayita history in making. Muganda wange today is the day. Muganda wange concert ya Shiba Karungi Samari ya lunaku lwa leero. Amaze omwezi gumu n'ekitundu ng'akipika. Amaze omwezi gumu n'ekitundu ng'atambula media houses ez'enjawulo ne platforms ez'enjawulo ng'agezaako bagamba nti mujje mbeeyanze. Ladies and gentlemen, kaakati nno embeera nga bw'ogiraba so far so good. Okusinziira ku kifaananyi kyendabawo omanyi mulimu wootuuka ng'olabira ddala ekivulu kiyinza obutaba na vibe. Naye muganda wange ali ewaka njagala nkuzzeemu amaanyi, njagala nkuwa essuubi nti togenda wantu walala leero olwokutaano tuli wano e Lugogo. Baali batugamba ekisaawe kino bagenda kukola ki kukimenyaamenya bateekewo arena, swimming pool n'ebintu ebirala ebyo baabyogera towards the show ya Fake Fameka January w'omwaka guno. Naye we are surprised embeera ekyagenda mu maaso. Ndowooza maaso keeyo tujja kufuna abantu abatwala ekisaawe kino batunnyonnyole. Baatusuubiza bagenda mmenyawo wano bateekawo gye bayita state of the art arena. Naye paka kati teri kigenda mu maaso. Kikulaga nti ab'endongo tukyeyagala. Ngenda kuwayamu n'abantu ab'enjawulo tulabe ng'ekintu kino tukiwanikira ddala bwe kirina okubeera. Naye stage eno nasemba giraba kuba Morgan Heritage. Abaaliko wano ku Morgan Heritage stage eno mwagirabako. Abaaliko wano ku Wizkid stage mwagirabako. Abaaliko wano ku bayimbi bonna ab'enjawulo embeera ndowooza mwagirabira ddala bulungi nnyo. Eno ye VIP section. Muganda wange gwe omugazi mu nsawo eno kampolampola omugazi mu nsawo ogenda tuula ku zino entebe. Muganda wange gyatwogereko nawe katini nnyo woba tofuddeeyo seba oli otya? Ndi bulungi. Amanya n'eddoboozi? Amanya bampita Kawes Ian nenga mu bivulu bampita Ian Care. Gwokola ngani nkusanze otegeka butebe? Nkola mu setup mu bivulu byonna byonna wano e Uganda e Kampala nkola mu setup ya VIP ne VV. Kati wano tulinawo emmeeza nga mmeka? Tulina emmeeza 8 tukyayongerawo endala nga 2 ziwe emmeeza 10. Mwagalawo emmeeza 10. Okay, ki ekigenda okugira ku mmeeza? Meza kuliko ebyokunywa kuliko ebyokulya kuliko buli kimu tezinnaggwa tezinnaggwa zijja kuba zinyirira nnyo okusingako na wano. Kuba buno obutebe siterabbula ku bivulu bya wano mu bujeewa Madagascar wa bwano bwavudde Nairobi mu vibes ya Bulese Gerard ndaba bukyaliko n'enfuufu like buvudde wala opya mu busabuukulidde ku show ya Shiba olwaleero ndowooza okitegedde atulaba ku Bukedde TV wano lwanero nsereko kiki ng'ontambulirako nnyo owaye gya twogeremukko naawe twogeremukko naawe ombuulire oli otya olunaku olwaleero? Gwani mpozi? Amanja bampita Joshua Busulwa. Kati wano okola ngani? Wano ndi ku team ziringa 3, ndi ku security, ndi ku barriers, ndi ku setup, ndi ku production team. Kati twogerere security olunaku olwaleero eri etya? Security olwaleero eri nnungi kubanga Uganda Police yatukkiriza okukola ekivulu. Tulina empapula ezo ne KCC nene mabatukkiriza. Tulinawo police ya general duties, tulina aba city, tulinawo aba military n'aba FFU 7. Ekyayezo oli tatya kujja na iPhone ye 15 oba 16. iPhone 16 egenda kuddayo nayo. Tekigenda soboka sebo ngani gw'oteganga alaba. Kwekiri sebo tuyite eri tight. Era wano tuli bakatooki. Ine kivulu lwaleero we organized because tugulawo emiryango saawa 7. Tuna ticket y'emitwalo 2, emitwalo 5 ne tebo za milioni 3 abantu 8. So ngamba bana Uganda bonna bali ku Bukedde TV. Yesebo. Mujje olunaku lwaleero tusiime Katonda olw'obulamu bwaffe neyanziza concert. Neyanziza concert. Kale, thank you very much. Tukwatagana olweggulo. Inshallah. Kale embeera bwetyo bweri tutambulemu abantu tubasiigire ekifaananyi wano ng'embeera bwegenda otambula olunaku olwaleero. Embeera bweti bweri. Omuntu eyakava wano yabadde Gravity omutujju. Ekyamutuukako oyo musajja wange saagala kiddamu naye mwenna mumanyi ebyatuuka wano. Naye nga so far so good. Obutebe bakyaleeta
ba service providers abenjawulo webali bano bansika Rolex ntunda biki bonna webali bano balabira ddala neyanziza concert Shiba agamba eno concert yegendo sembayo mwaka guno ayina okuzaala agenda anyigo omubiri gukomeo nga sita wabeera nabo kyo tumuwe mwakadde enoka Rolex ogenda jire wali majasa tu chapati 2 wanoonanga olaba embeera bweti bwefaanana ngezaako n'okutambula nsange bano abavubuka tiimu Shiba eri wano nabo ekyo muganda nga atulaba saagala ove ku Bukedde TV1 I Musa Semwanga anaye neeyagala agamba ta bosi wange jasinna kagwa owa endiwo kiri kitya gwani tuwa ku ddoboozi kwa lunaku lwaleero lwa celebration amasibwe kiri tuwe ddoboozi gwani sebo ni Mediking Shibaolix president Mediking oyimba okola ki ndi mu team Shibaolix Shiba omwagidde ebbanga ki myaka timujanga 16 eno concert etegeeza ki eri gwe nga Shibaolix akoze bingi abantu bamwagadde tayadda ino kujja koleki abebaze bonna kale esati ndioza kyekyo buli kimu etobanja gwani tata wange kama Savage omubwati the baddest Shibaolix around town abasinga bakimanyi mwabavuma abantu anti fe olaba tugezaako bugeza ate bete tubikola kubanga tubitwagala oshegera tubikola mwa muyimbi waffe ne muvuma abantu tetubavuma tetuvuma muntu fe tuvuma atatuvumye Shiba wakuba nnyo ayina ennyimba nyingi osagamba nti ennyimba nyingi onaolonda mulumuze kati nkuwulira olwange ayina John Rambo ayina lolo yayimba ne Eth Kavuma nolaba buli muntu kati nze bwe nkugamba kati nze engeri gye mwagala ennyo kubeera nti buli luyimba lwe ndwagala just no buli luyimba buli kimwe ekikyenkyagala okuva ku nnyimba kuba kati olaba mwe kati Shiba mumanyi nti just muyimbi naye Shiba ayina ekintu kyakola ekirala ayina ekintu kyajja nagenda kati actually abantu abasinga kyabalema okutegera naye menta agenda kujja kugamba ekintu ate nga kiri alaali okitegeera tagenda kwekwekera just kubeera nga mumanyidde mu music naye ebintu ebirala byonna abikola menta byonna ebintu abikola agenda nakuzaala ebyo gwabimanyi tuvudde waawo tweyongeddeyo n'abala bali abakyala nga batidde kiki kale embeera bwetyo bweri Enoka n'atulaba ku Bukedde TV1 Enoka njagala tuwe short ya stage stage muganda nga okusinzira ku bamanyi bagamba tebagirabanga kuwabaddewo ekibozibozi kya Rihanna okujja naye munnayuganda ali enjagala kubuusa ako kawaani Rihanna talina gyagenda kujja twandyagadde ajje nnyo naye talina wagenda kujja it's part of the concert PR soko tuwe short eri muganda nga abantu bagirabe ng'embeera bweri bangambye kuliko amataala 2,000 ababandi babali webali kwegamba embeera bwetyo bwegenda otambula muganda nga tulaba ku Bukedde TV1 mpola muganda wange mpola embeera bwetyo bweri stage ogikufunye bulungi nnyo Enoka awo Shiba wagenda okwekyangira Kabako wagenda okwekyangira Kabaka ina history ku stage za wano era yali yekyangira wano jantu balagewo abantu yali yekyangira somewhere here n'agwamu okufaananako ne Biniman we yasooka okujja wano muganda wange Nicholas O'Neil ojjukira naye alina stage gye yagwamu kale ekifaananyi kyekyo stage yino sinategeera design eno naye tugenderaawo ndabamu musalaba ndabamu saako tugenderaawo bandi already reset bagezaako okuyisaamu buli kimu nga bw'okiraba muganda wange atulaba ku Bukedde TV1 tugenda mu maaso neyanziza concert olunaku olwaleero lunaku mulindo akakuba nno katandise okujja manager Dirisa yaŋŋambye nti akokoba akakozeeko naye wali ekire kikutte naye Shiba ayimbidde ebbanga ddene enkuba teyinza kutonya biidhinillah Rasazia tunyumyemuko naawe kamera tozaagala ono wa drone tunyumyemuko naawe jangu tunyumyemu toyinza nyuma byoto notaagala kunyumyamu n'abantu tweyongereyo Enoka oli ku Bukedde TV1 muganda nga atulaba lwaki neddala neeronsereko ndowooza ze kutikkula manager Dirisa jangu tuwayemu jangu n'olukoba lwo otubuulire kana akantu baŋŋamba ke kasinga ebbeeyi mu kisaawe kino era tebakkirizaawo bivvulu kati musajja mukulu otusanze akafukirira tunyumyemu gwani taata oli wa luzungu oli ki musoga kati kino kyokola ki kulikesi naye naakusobola
Ngalwati. Uko byogera sibitegeera. Kati kino okikola every day. Bazanirako game. You water it every day. Yeah. Yes sir. Bangamba kali expensive. How much is it? What? Banga kali expensive to maintain. Kabatwaliya sente ngameka. Kana kava milioni kada $3 ndabanga nnimba kansooke nkwesonyiwemukko kale embeera bwetyo bweri ku Bukedde TV1 atulaba tuli lugogo anticipation weri kanfuneyo gwenjogerako naye owaye sebo jangu twogereko naawe jangu twogereko jangu mami jangu amma bana abantu ba shiba talina nsonyi naye abawagizi be owaye oli otya oli wa English wanotera kaye byoluzungu olina bimpandikira kapapula goli wa luzungu naawe leero siri mu vibe za luzungu tutambulemu enoka paka obana atujjayo naye ng'omuntu waffe atulaba ku Bukedde TV1 wano we tutambulidde leero wano we tuli leero amanja alina obuzibu nange ogenda kunsanga wano ogenda kunsanga wano ng'agezaako okwasaganya ebintu byonna nga we birina okubeera banange tweyagala enoka okimanyi eno show yakabi gye tukubye olwaleero kyamanyi jasa ali awagana naye semwanga nafuna owaye nzija kwogerako nammwe temudduka temuvaawo njagala wootudde obeera gwani bampita badimani ozenya kula busimu oze kola nzije kulaba omuyimbi waffe naye nga gwe badimani oli muyimbi oyimba nyimba ki kale gospel nsooka ompeeyo akayimba ka Yesu nga tumaliriza nyimbiramu nyimba akange badimani yenza omurasta njagala omuwala w'omurasta ffe tuzaale omurasta nfuuke osobola okayimba ng'ozinamu imuka tuzinemu togaana nzisobola zina why we are winding up nabwekyo tuddayo mu studios naye nga muganda wange atulaba yo najjo sinzira okutulaba tugamba olunaku lwa leero Shiba agenda kujja wano bangambye ku ssaawa 2 agenda balinye ku stage ebivulu bya wano bimala ssaawa 6 ez'ekiro nabwekyo nga tumaliriza genda ku New Vision ogule tiketi yo genda ku Jude Color Solutions jangu ne wano manager Dirisa wali ofune tiketi yo but for now we are calling it a day, ladies and gentlemen. Wiki yonna tubadde nammwe tweyanze ge mutuwagidde mutulabye tubagaliza weekend ennungi ey'obuwanguzi eyakabi enoka ku kamera tike wali Ranero Nsero ku wali driver yaffe gwani Julius naye wali tuddeyo mu studios ewa Josephat Seguya akosa Shadia Nakalema lwaki nedda Ekyenkya kikutuusiddwako. Get your Nala instant noodles today for a quick tasty meal available in shops and supermarkets countrywide.